ng'okulonda akamyufu k'ekibiina ki NRM kuwedde okubala kwatandise okumanya awangudde okukwatira ekibiina bendera ku bifo eby'enjawulo. Rose Kirabira ng'ono yaliko omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno y'omu ku beetabye mu kalulu kano ng'abadde avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Wakiso era ng'abadde avuganya ne banne basatu okuli Beth Kayesu ko ne Radia Namakula. Ng'okubala obululu kuwedde akulira ebyokulonda mu NRM e Wakiso yalangiridde Beth Kayesu ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno nga be yabadde avuganya nabo batandikiddewo okwemulugunya ng'obululu bwabwe bwe bwakyusiddwa. Before they announce the results, I, Kirabira Rose Nalo, I have come to learn that they have played around with the results. I'm so annoyed whereby I feel that I can even feel like talking. They have played around with the results. February tubirabye omuzanyo oguzanyiddwa gwonna tugulabye. Niti wali mukisa kubuuza ne basoma ekintu nga bagenda kukira. It's not a debate. It's not debatable. Balumiriza abamu ku ba RDC mu disitulikiti eno okwenyigira butereevu mu mivuyo gy'okubba n'okubuzaabuza obululu bwabwe. I'm a human being also. I spent my money in this thing. You people be very, very careful. RDC, you've been available here. Ekintu kino kyesibyemu paka lw'okikomekereza. Stand on it. I'm telling you. I'm telling you, your deputies. Omulala ey'emulugunya ye Andrew Kiryowa ng'ono abadde avuganya ku ky'omubaka wa Busiro East ekyawanguddwa yali ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno Abdul Kiyimba. In this constituency, out of whatever they've been reading, you realize that they have the highest voter turnout in the entire district. You realize that candidate got 20,000 from Chengera, got another 20,000 from Wakiso. Of course, this is bogus and is reading bogus things. Bagamba abantu abeenyigidde mu mivuyo be baviiriddeko ekibiina kyabwe okugwa ssaako n'okwonoona ebyobufuzi by'eggwanga. Mbabuulira eggwanga mulise. Eggwanga mulise. Mulitize mugenderevu. Rose Kirabira ye ategeezezza nga bw'agenda okuvuganya ku bwannamunigina. Olw'obulungi bw'abantu ngenda kutta. I'll come as an independent candidate. I will. Ekyo saagala kukirwaniramu saagala kubanga nze kyentunuulidde kya bulungi bwa pate yange. Ye Radia Namakula ategeezezza nga bw'agenda okudda mu balonzi abeebuuzeeko n'oluvannyuma asalewo eky'okuzzaako. Funye obululu obusukka emitwalo 3. Naye nze engeri abantu gye bantaddemu obwesiga abawali emitwalo 3 era nina okuddayo mbabuuze kikyetusa. Bo abalangiriddwa ng'abawanguzi basiimye abalonzi okubassaamu obwesige. Ekikulu ennyo nti basentegi gye mpanguliddeko ebadde waggulu nnyo. Suubiza tugenda kukola wamu nga pate okununula Kyaddondo East lijja mu mikono gya opposition edde mu mikono gya NRM. Kitwasabira kyali kimu kufuna fulaga okutereeza kira. Bwe tugenda mu maaso wagenda kubeera wagonvu nnyo okusinziira ku manyi ge tuweeseza abantu be tulina support ne vibe NRM gyerina mu kira municipality. Nsaba oyo Allah ekitiibwa olugendo lwange lutandika butandisi ate nsaba nteremu obwangu lukomekereze. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.